pressure and impact muina following a different artist ili puzzle wa have done agamba nti amanyige mwakozesa nga amanyige mwakozeseza nga mpostinga bine ebintu nga mugamba temuli ba mati kyenkugamba kyeje kyennyini nti kankubuuze kyogamba nti ebintu byonna bituusewo mu Uganda bibadde alindako abantu abapininga abayimbi nti tulina amaanyi gwe toyina amaanyi ejo oli ku simu yo gwe amaanyi togalina lwaki fe abayimbi bapagambye nti tetulya tetugendako mutoyi oba ffe tukube essimu direct anti kyenkugamba kikino bwe mandi celebrity nga saa zino nkabirira basumula omulimu gwange guganyi omulimu just ogutakwata na byabufuzi guganyi osumululwa batadde ebikuubo batadde owino batadde kati abayimbi aba Nigeria bazze baganyo bita kati ngamba dambo atenze ntandika okugamba Mzee Museveni dira omusajja akwesimbyeko ayagala entebeyo omute akole katagamanyize ngajja wa blood otwanyi twenina mtu akabirira ku struggling nange ndabe nkola ki ambaawo eno struggle gye tulimu fenna erimu ebintu bingi erimu ebyobufuzi erimu n'enjala erimu n'obwavu so mulekeraho bawagizi baffe bambi okutupininga nga mbufa abayimbi mulinga abaga ffe tulina obuvunanyizibwa obulina okutwala Bobi Wine entebe muki mu ntebe covid bwe yayingirawo gwe nolage gwaga nti osobola okola ekivulu mu bayimbi bonna en Uganda nogezaako okwasolinga nekigana wekyagana noyiyo oluyimba era n'oluspia heading muzeeyi tute ne lukola lwaleese omu Nigeria lwakoze omu Nigeria batadde abayimbi omu Nigeria najja n'ayimba sebo ekyo kyoyina okimanya ku nsonga eyo yennyini wakoze oluyimba era nga umaze okulaba ekivulu ky'omu Nigeria nga ayingidde mu Uganda ne video ewedde so far right now byonna obikola lwakwagala nti like olumirirwa bana Uganda oba obikola like making your legacy of music byonna mbikola njagala legacy yange ebereko omukululo omulungi nti awo noyimu ku basajja abakola ki ababeerangawo nga tebeetiririra nga waliwo ensonga egudde abasinga abayimbi badda ku simu zaabwe nga batandika kutypinga abayimbi mulekerawo okutypinga nze ndowooza gwa typinga nze ayogedde ayimbi oluyimba mba nkusingako kubanga effort gye nteeka mu luyimba kale okutypinga sisoke sijaga nti mulekerawo bagamba nti akasukali akutte taba mutitiizi ate omumpi wakoma wakwata abamu abayimbi ekyo basobola okukola naye abasobola okugenda mu studios ne tuyimba ennyimba ezongera okufumita baluni eyo government eyo manyi baluni etagifumitamu obuyise mpaka lweneyabika netendongo tufumite endongo kuba kye tusobola okukola tetuli bajasi tetuli balimi tuyimbe buyimbi so abayimbi bwoba otypinga nengo oswana okuyimba genda mu studio oyimbe nga nange bwe nayimbye tuleme kukoma kutypinga na kwogerera eyo wali abayimbi abamu nga badumira bannaabwe bayimbi temufuddeyo genda mu struggle okola bwe muti gwe kwata ekipande ogambe nze gundi kati nga muganda wange oyo lupazo bwaga nti twavaayo kulwa naye ze alinayo oluyimba lwa Bobi Wine mbadde nze nteesa bwenti bwoba oyagala kujjayo point mu bantu ti abayimbi temwavaayo kukola bwe muti sooka oleete ogambe nga bwenze bwe nayimba luno neŋŋamba nti Bobi Wine bamute mwalulaba nalukola nenduteeka wali nga directly nga directly lugamba abayimbi bwe Uganda muli babi nnyo mwagaana okukola bwe muti ate nze nakikola nze gundi nze Suuna nayimba nti bakole bwe bati nemmwe temwakola ki nekyakyendabye wano mu industry yaffe enkwe nnyingi ate n'obujagujagu bungi abantu abamu bakola ebintu nze nalina kyenalabye nti abantu abamu bakola ebintu nga balabika baba n'ebigendererwa ebiri munda show y'omu Nigeria eno tetwagitegeera twagitegedde bula akaseera katono ne wali abayimbi nga banene nga baakabi nga bamaanyi abateekayo posts eziraga nti bali negative ku nsonga eno naye ng'ekigendererwa kyabwe nze nkutegeera okwange nga ndabanga abapromotinga in disguise nga balinga bakola promotion nga bekamaflaginze nga abalwanyisa kubanga nze mba ndowooza bw'oba nga oli muyimbi w'amaanyi ng'ate olina social media y'amaanyi kyokola teweetaaga kulabula kuba bw'olabula obanga agambye abantu mwetegeke enzija oba mugende ekyokola olinda bulinzi lunaku olwo n'ogenda n'osabotaginga byoya naye bw'opositinga nga ebula ennaku bbiri buli muntu atandika okugamba
show kyeyo gye nalabye gundi ayogerako mbu agenda gyonoona of course oba ogipromotinze okitegeera so waliwo awo kyesaategedde naye ng'era ezo zonna nkweza ffe ng'abayimbi naye bwe tutyo that's how Uganda is tujja byonna bibeerawo nga byakugira ekirala waliwo era platform emu gye naddeko ey'omuyimbi omu nga ataddeyo posti nga apininga government nga bwe tali fair bikiranga kyekiriwo kino eky'omuyimbi mu Nigeria kati oli ne wabawo komenta agajja n'agamba ssebo omusajja ono omwe mumuweweetamu muyimbira ennyimba ezimusuuta biki kati mumuleke abanyige munange omusajja ono bwolowooza nti tuli mu kunyigibwa ffe abayimbi si ffe ffekka kubene nze bannayuganda mubasekerera oluusi mugenda ne mutugenda ku platform zaffe ne mugamba mbuke mukirabe ne nammwe mukiraba gye muli nza temukiraba baganda bange kubanga n'endongo bwebaawo bantu banja sente zikomawo mu bantu nyingi emirimu mingi egibaawo simanyi oba ekyo kintu temukitunuulira mulowooza tulaajana lwakuba nti ndongo yo kambo bayimbi batute emirimu abantu abatali bayimbi abafuna mu bayimbi be basinga obungi okusinga abayimbi politics mungi mu industry yaffe era abagezi bamufunyemu nnyo kalade kyennaku ekiriwo nti naffe abamu ku bantu abali ku alaali ng'oyogera ekintu nga toliiko mabega eno mukono obanga oyogera nga toli mu bano mbu bwe naayogera ennyo nga bampita nga ndya ffenna batutwalira mu kintu kyekimu njagala mutegeere bannayuganda nti waliwo abantu mu mbeera gye tulimu eno nga bwe mugiyita nti struggle muteekwa okubaamu abantu nga ffe aboogera ekintu nga bwe kiri kati ffenna bwe tunekubira side ate awo ensi tejja kutereera so nze bwe ndaba ensonga mu ntegeera yange entono Katonda gye yampa nti bannayuganda enkwe zaffe naffe zennyini ze zituleetera okukaaba amaziga ge tukaaba obugambo bwange obusembayo just nkabirira gavumenti nti tuwe Christmas tuwe 26 tuwe 31 tuwe ne lumu tukole nga bwe watulaze nti tusobola okukola